era ku bigambo bye mumanyi naye nga nabitumye omutwe ogugamba nti Katonda asobola okuggyawo ejjinja. Can God take away the stone? Yinza okugattagattamu gye buggyako eyo, simanyi oba buli ali kunaawulira Oluganda naye amanyi nti okusinza kutera kuba mu Luganda. Omuntu omu ayinza okwebuuza kyawandiikibwa kino muyinza okuba mwali mukisomyeko, naye njagadde tulowooze ku mayinja ng'embeera ezituukawo mu bulamu bwaffe. Eziyinza okuba embeera ez'obulwadde, ez'okuba embeera ez'okunyigirizibwa mu ngeri ezitali zimu, ez'okuba embeera ez'okufiirwa. Zisobola okuba embeera nga gyoyinza okugamba okugezesebwa oba ebikemo bye tuyitamu nga ge mayinja mu bulamu bwaffe. Naye nga tetunnatandika, kyakusaba newongere Mukama Katonda nga tugenda mu ky'okwiga ekyolwaleero. Katwebazise Mukama, tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Yongera okubeera wamu naffe, kkiriza Omwoyo Omutukuvu yawandiisa ebyawandiikibwa bino ajje atuyigirize, ate ekisinga obukulu okututeekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Obulinzi bwatanizibwe kubanga osande wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. nnyo. Mujja kulaba nga nakozeseza ekyawandiikibwa ekiva mu Matayo essula y'e19 olunyiriri olw'26, olunyiriri lwe mumanyi obulungi, olugamba nti nyinza oduparaphrasing nti eri abantu ebintu ebimu birabika nga tebisoboka, naye eri Katonda buli kimu kisoboka. Kakati bwe kiba nga buli kimu kisoboka, ate omutwe gugamba nti Katonda asobola okuggyawo ejjinja, guba gukola amakulu, naye tujja kugenda mu kyokwiga tukirabe. Katonda asobola okuggyawo ejjinja mu bulamu. Katonda asobola okuggyawo ebyo by'oyitamu. Katonda asobola okuggyawo embeera gy'olabika ng'ekulemeddeko naye ng'ogisabira buli lunaku. Oyinza okuba ng'ogisabidde emyaka, oyinza okuba ng'ogisabidde ennaku, oyinza okuba ng'ogisabidde emyezi oba wiiki, naye Katonda asobola okugiggyawo. Njagadde nnyo tulowooze ku mbeera eno, naye nga tetunnagenda njagala tusome ekyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kyaffe njagala tutunule mu ssuula ey'e11 eya Yokaana. Essuula ey'e11 mu kitabo kya Yokaana tujja tandika n'olunyiriri olwa 38. Lugamba nti awo Yesu bwe yasinda ate mu nda ye n'atuuka ku ntaana, yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oyo eyafa n'amugamba nti Mukama wange, kaakano awunya kubanga yakamala ennaku 4. Tuyinza obutagenda gye essuula eno gyetandikira ne gyekoma, naye njagadde nnyo tutunuulire wano ewali ejjinja. Naye bw'oba otunuulidde wansi mu nnyiriri ezisooka, Kristo yali ayitaayita n'abayigiriza be n'atufuna lipooti nti mukwano gwe yali mulwadde. Era lipooti eno yamutuukako, naye bwe yamanya nti mulwadde we yali ali nga wayinza omutwalira olugendo lwa nnaku 2 okutuuka ku mulwadde. Naye bwe bamuwa lipooti eno n'abagamba nti tujja kugendayo, naye tetugenda kugendayo mu kiseera kino, wabula tujja kugendayo mu kiseera Katonda w'anaayongera okulaga amaanyi ge. Lipooti eno bwe mutuukako yalabika nga talina kupapa kwonna, era yalabika nga talina kusindiikirizwa kwonna ku mupapya kugenda kulaba mukwano gwe. Mu Bayibuli muno abantu si bangi aboogerwako nga mikwano gya Yesu, naye famire eno yali mikwano gya Yesu. Era nga Yesu mwennyini nga boogera nti yayagala nnyo Maliza, Maliyamu, sitoli ya Maliyamu tugimanyi bulungi nnyo, oyo yamufukako amafuta ku bigere, ne Laazaalo. So bigambo nno ebyo okubeerawo n'ogamba nti mukuye Yesu akwagala nnyo, nga ne Yesu yennyini akyogera nti akwagala, kinene. Siina nnyo banene mu bulamu bwange, naye bwe mbeerayo n'omunene gwe mmanyi mu bulamu bwange n'aŋŋamba nti anjagala, oluusi kiyinza n'okuwa embeera eyo okulowooza nti ddala olina abakufaako ab'omuwendo mu nsi. Naye nga ebigambo bino bituuse ku Yesu, ekyamazima yagenda maaso ne bye yali akola.
teyajja mu biseera, era olw'okuba nti yali amufaako nnyo, Yesu yajja nga wayiseewo ennaku 4 ng'oli amaze okufa. Kati omukwano gwe yalina Yesu n'omwami ono, okuba nti munne yalwala n'atuuka n'okufa, ne bamuziika, ne wayitawo ennaku 4 n'alyoka alabika. Kyewuunyisa naye bwe kityo bwe kyali. Naye batulaze mu lunyiriri luno olwa 39 nti Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Njagadde tutunule ekigambo kino. Yesu n'abagamba muggyeewo ki? Buli we nsoma ekyandikibwa kino kimpa ekyokuyiga. Kimu kye njagala tukugabaneko akawungeezi ka leero. Yesu mu buyinza bwe yali asobola okuggyawo ejjinja oba nedda? Oyinza obutanziramu. Mu busobozi bwe yali asobola okuggyawo ejjinja. Naye yabagamba bakole ki? Baggyewo ejjinja. Ebiseera ebisinga twebuuza amayinja agali mu bulamu bwaffe gavaawa? Nsobola okuddamu. Amayinja agamu agali mu bulamu bwaffe oba embeera gye tuyitamu, Katonda agireeta n'etutuukako ng'ayagala okwongera okukuza okukkiriza kwaffe. Eryo kkubo erisooka. Ekkubo eryokubiri, tulina amayinja ge twereetera mu bulamu bwaffe era nga ne Yesu gamunakuwaza. Ekkubo eryokusatu, tulina amayinja ago agaleetebwa emikwano oba ab'eŋŋanda zaffe ne gabeera nga mayinja tugenda gayitamu. Nga bwe nabagambye nti embeera ezibeera mu bulamu bwaffe nkulaza amakubo ga mirundi 3 agasobola oleetawo embeera eyo. Nti Katonda mwennyini asobola osiima nga bwe yayogera n'ateesa ne Lusifa ebiseera ebyo nti olabye ku muddu wange Yobu, egenda okole byonna by'oyagala naye tokwata ku bulamu bwe. Mwannyinaze ne muganda wange, njagala okutegeeza nti amayinja g'olina oba ebisomoza by'olina olwaleero, Katonda ayinza okuba omu ku abo ababikkiriza bijje gy'oli. Si kuba nti takwagala naye ng'ayagala okukkiriza kwo okwongera okukula. Kati simanyi oba okukkiriza kwo kuli bw'oba okupimyepimyemu n'okwa Yobu oba okuko kuli waggulu ku kwa Yobu. Naye batulaga Katonda mwennyini yayogera ku Yobu nti nina musajja wange omutuukirivu atayonoona, naye nakkiriza embeera gye yakkiriza emutuukeko. Kakati embeera nnyingi ezitutukako Katonda yazisazeewo zijjire eddala gye tuli. Ekisooka ng'ayinza okwagala okwongera otukuza mu kukkiriza. Ekyokubiri ng'ayinza okwagala okulaga nti emirimu gya Katonda gyongera okulabikira ku bulamu bwaffe. Tulina okunyola kungi nnyo mu communities tufiiriddwa. Tulina abalwadde, muffe mulimu abalwadde nga obulwadde bukulumidde akaseera, bakusabidde, buli kimu bakikoze naye nga birabika ng'ebigaanyi. Naye kimu kye nnyinza okugamba nti Katonda embeera ye yagimanyi. Era olw'okuba nti agimanyi, takwerabiranga. Waliwo embeera ffe gye twereetera oba oliawo nga teyandi tubaddeko naye ng'ensalawo oba oyinza okugamba nti choices zaffe mu bulamu nga ziyinza okuba ze zaatandika embeera eyo gy'oyitamu. Sizze kusalira musango kubanga tuli baana b'abantu. Alina oguvunda yenna asobola okukola ensobi. Naye ensobi ezo bwe ziba zibaddewo, Katonda anakuwala n'amayinja ago ge twereetedde mu bulamu bwaffe. Amayinja ag'okusatu, okubeera nti abantu be tulina mu bulamu bwaffe nabo basobola okutuleetera embeera eyo gye tuyitamu. Ayinza okuba omwana, ayinza okuba taata, ayinza okuba maama, ayinza okuba owooluganda, ayinza okuba ow'omukwano. Ggwe ejjinja ly'osinga okuba nalyo obuzito bw'olina mu bulamu nga buli ku abo abakuli okumpi ku lusegere. Kati wateesa embeera eyo gy'oyitamu bagikuyiseemu, naye olw'okuba nti oli kumpi nabo oba bali mu ssaako zo nga y'embeera gy'oyitamu. Naye njagadde tutunuulire ekyawandiikibwa kino. Nange nfuna okugezebwa ng'omuntu omulala yenna, naye nsooka ne neebuuza ebintu bibiri buli we mbeera nga nina embeera enyigiriza.
ejjinja lino eriri mu bulyamuwulya bwange, jjinja lye nsobola okuggyawo oba jjinja Yesu nga yekka yasobola odiggyawo? Mu buyinza obungi obwa Kristo ng'azze okuzuukiza Laazaalo, ky'ataakola teyaggyawo ejjinja. Lwaki teyaliggyaawo? Kubanga abakungubazi baali basobola okukola ki? Okuliggyawo. Ki kye baali batasobola kukola abakungubazi? Abakungubazi baali tebasobola kuzuukiza Laazaalo. Naye ng'okuggyawo ejjinja bakukola ki? Bakusobola. Kakati bulijjo waliwo ebigambo bibiri, tuyina divine intervention ne human effort. Tituyina Katonda byakola mu bulamu bwaffe, ate nga naffe tulina ekitundu kye tulina okukola mu bulamu bwaffe. Nti naye nze buli wabaawo ekituuseewo kye sisobola kukola mu bwange nga mukuye, ebirowoozo bijja kulwala, bijja kunnuma, naye nze saagala nnyo kiwabudde kubanga sikisobola. Nze nfuba nnyo okukola ebyo bye nsobola, ne nkola ekitundu kyange, ebisigadde ne mbirekera Katonda. Naye bwe waba nga waliwo embeera ey'okunyigiriza, ebiseera ebisinga ebirowoozo byaffe bigenda ne bidduka wala. Katonda lwaki nze? Lwaki era kino kibadde ku nze? Ekyamazima muffe mulimu abagezebwa okusinga abalala. Ekyo saagala okiguuse maaso. Mulimu abagezebwa muffe okusinga abalala. Naye kye njagala otegeere nti buli kugezebwa kwonna okujja gye kuli, gy'oli, okugezebwa okunajja ewange mukuye, n'okugezebwa okunaagenda ewa mukadde Yafeesi, tuyinza obutaba ku levo y'emu. Nze Mukama ayinza okuba nga alaba ndi munafu okutenkana mukadde Yafeesi. Okugezebwa kwe ne kuba kw'amaanyi nnyo okusinga okwange kwe nandiyiseemu. So, ebintu ebyo bibaawo. Naye njagadde nnyo tutunuulire bintu ki ebiyinza okwongera okusajjula embeera yaffe. Ng'oggyeko okuba nti tugenda kwekwasa Katonda atuzzeemu amaanyi, oba aggyewo amayinja gaffe, oba akole ki. Bintu ki bye tusobola okwewala? Oba bintu ki ebiyinza okusajjula embeera n'esukkawo? Mu bino mulimu biki bye tuwulira? Weegendereze nnyo biki? Baani b'owa amatu? Biki by'osinga okuwulira oba ng'obadde n'okusoomoozebwa? Ekyokubiri, bye tulaba. Tulina bye tuyita amasimu n'omutimbagano. Abantu bye tulaba bingi nnyo, oluusi nga biyinza otwongerayo, ate ng'oluusi biyinza n'okunafuya okukkiriza kwaffe, oba ng'oluusi biyinza n'okwongera okusajjula embeera gye tuyitamu. Ekyokusatu, baani be twasosietinga nabo? Baani be tusembeza ku lusegere lwaffe? Nkimanyi bulungi nti abantu ffenna we ya social beings tubeerawo ku lw'abalala. Naye ebintu bino bye njagala weegendereze bisatu: biki by'olaba, biki by'owulira, na baani b'osembeza mu bulamu bwo. Okusinga ennyo nnyinza okugamba bamaama mwenna abali wano, oba abavubuka, oba bataata, oba abaami. Nze mu bye nayize, mu bye ŋŋenda enjiga, enkozesa y'essimu yange kikulu nnyo. Enkozesa y'essimu yo kikulu nnyo. Enkozesa y'essimu yo eyinza okukwongera amayinja akandibadde akayinja ne gufuuka oguyinja. Abamu mugiyita social media. Enkozesa ya social media bannange tugyegendereze, esobola okumalako emirembe. Ng'ekikumalako emirembe kiri mu ngalo yo. Amawulire g'owulira oba by'olaba ne bikumalako emirembe. N'akandibadde akayinja akatono ne kasajjuka. Kangeze olina ejjinja nga lya mpapula, mpapula zino eza America, oba ng'obadde wettanira nnyo okuwulira amawulire, naddala gano agagendawo, agagenda mu maaso, naddala okuva mukulembeze we yalondebwa aliko, oyinza okulaba nti enkeera bakunona. Era oyinza olaba nga toyina budde bwonna bugenda ng'olaba obulamu bwo bumaliddwawo. N'okubirako ku b'Ekyaddondo ate ne bakubuuza bira, banaye bye tuwulira eyo, banaye mubeerawo mutya? Sikugambye nti towulira mawulire, naye nze mu bye nasalako y'enkozesa y'essimu yange. WhatsApp yo ndowooza ŋŋendayo nga strictly business, naye nze nsobola n'omalawo weeks 2 nga sikozeseza WhatsApp. Eyo nkola yange sigikuguza, naye nalaba nga bintu bingi nnyo bingezaako okwesalako lwa WhatsApp nti obeera olina okutegana kw'oteganamu
by'olaba ku social media nabyo biyinza okukumalako emirembe. Oluusi ne tubulwa n'akadde akeebaza Katonda ebyo bye tulina. Bantu bangi nnyo abeegomba okuba w'oli, naye ate ggwe ali w'oli okaaba bukaabi. Kimu kinali nga ŋŋamba abantu nti aba Seven Seed ffe tulina amawulire ag'okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Ffe tulina obubaka bw'abamalayika abasatu, ate tulina n'obubaka olw'ebyobulamu oba n'okwegendereza. Ndowooza nti aba Seven Seed ffe twandibadde abantu abasinga obusanyufu, ate ffe twandibadde nga tusinga okuwangaala mu nsi. Ndowooza ezo zandibadde nga facts oba byewandigambye ebitu. Naye sibadde nnyo wa mukisa nti aba Seven Seed abasinga bembeeramu be bantu b'osinga olaba abasinga okuba abanyiikaavu. Ne tubanga nti gwe Katonda gwe tukkiriza munafu nnyo okusinga ebizibu bye tuyitamu. Obanga toli munyiikaavu, Katonda takikubalira. Obanga oli munyiikaavu, lowoozaamu gwe wakkiriza alina amaanyi gonna era ayinza byonna. Tusobola okumwebaza newankubadde nga tulina okunyiikirizibwa. Ekiseera kye tulimu kino kizibu. Endwadde kyekyamazima obulwadde bungi mu ffe. Okufiirwa, okulwaza birabika nga byeyongedde obungi. Emirembe okubula mu nsi, kakati mmanyi waliwo abali mu bweraliikirivu kubanga tugenda mu biseera eby'okulonda ewaffe e Kampala oba e Uganda gye tuva. Ng'era osula ku tebuukye, bannange gugenda kuba gutya. Nze ndowooza nti Katonda ayinza byonna, Katonda asinga byonna. Manyi ng'olina obuyinza obuggyako abakulembeze n'obubaleeta, kubanga bwe muti abasinga bwe mulowooza. Naye nze mu byemmanyi nze sirina buyinza buleeta abakulembeze, sirina buyinza bubaggyako. Katonda yakkiriza abakulembeze abalondeddwa oba bafuga bubi oba bulungi, ate era yakkiriza abavaako ne bavaako. Kati nze mu byesikoowa ebitankoyeza naddala mutwe gwange be bakulembeze abafuga ensi. Ndiwadde mbogenda n'ensuula akapapula, naye at the end of the day Katonda yasiima ani agenda okukola ki. Osobola okukola gonna gw'okola n'olwanyisa Trump aliko aveeko mwaka okulonda bwe kuliba kuzze, naye ate alijja nga Trump avuddeko ayinza okwewuunyisa. Osobola okukola na kyonna ky'olwanye, Museveni n'avaako, Bobi Wine n'agendako bw'abanga Katonda gwakkiriza, naye kiyinza okwewuunyisa Bobi Wine engeri gy'anaafugamu. Naye ffe abakkiriza tukimanyi tuli mu biseera bya nkomerero. Golowooza nti ensi eno egenda kuddamu ofuna emirembe gy'oyagala gibeerewo, ye bwe ginaabaawo ekiba kikomyawo Yesu kiba ki? Kyagadde oyongere okukirowoozaako. Eyinza okuba endowooza yange, oli wadde mb'ogikkiriza n'ogigaana. Naye nze olugendo lwange lwenjagadde tufokasingeko lwe lugendo lwaffe olw'obukristaayo. Nze ndowooza nti amayinja agandibadde gatunyiga ne gatumalako emirembe, ge mayinja nti batugaanye okusinza, ge mayinja nti batulemesezza omulimu gye tukola bankaka okusinza ku Ssabbiiti. Ago ge mayinja agandibadde gasinga okuba mu ffe, oboolyawo n'endwadde, naye ebyobufuzi kitundu ku ffe, era buli muntu yenna ali involved mu byobufuzi, naye waliwo bye tusobola okwewala. Bannaaye amasimu bye musoma ne bye muwulira, singa nnyo okuwulira ofuna akadde n'osoma ku Bayibuli ng'olunaku terunnatandika. Lesoni ogisoma, ebigenda mu maaso mu lesoni obiraba. Osobola okweyita naawe giant of faith mu kiseera kino kye tulimu, nti newankubadde abavubuka boonoonese ne bakola batya, naye mukuye okukkiriza akukuumye kyakulabirako kirungi. Bakikwogerako naaweeyo. Nze ebyo nno bye bindya, ng'enjogera y'abavubuka bwe bagamba, nze ebyo bye bindya, naye gundi baamulonze, gundi yakoze kino. Ekyamazima tebimala ku mirembe, naye lesoni tuli ku mulamwa ki? Mulamwa ki ogujja? Mulamwa ki oguddako? Tuddeyo ku mayinja.
njagadde tulowooze ku bigambo bino. Mu butuufu nange nina bye nsabidde okumala emyaka nga Katonda tabiddangamu. Oluusi ne nkiŋŋentererwa ne neebuuza, naye Katonda bye nsaba abalala babifuna mu bwangu, nze ng'ebyange biruddewo. Naye kimu kye nkola, nsaba Katonda akkirize okukkiriza kwange kuleme okuseebengerera olw'ebyo bye mpitamu. Mwannyinaze muganda wange ampuliriza olwaleero. By'oyitamu nzikiriza nti by'amaanyi era binene, era manyi nti bikukosa, bikumazeeko emirembe, naye okukkiriza kwo kyakukuumye. Abantu bwe boogera naawe bawulirira ddala nga boogedde n'Omukristaayo yategeera Katonda era alina essuubi mu bisuubizo bye, oba bwe boogera naawe bongera kuggwaamu maanyi. Akawungeezi akaleero kano nzize okukuzzaamu amaanyi nti Katonda akyasobola okuggyawo ejjinja bw'oba nga gwe tosobola kuliggyawo. Nze Katonda wange mukadde Jafesi yatera okwogera bw'ati nti Katonda owwo, Katonda yenna tulina omu, naye enkolagana gy'olina ne Katonda wo omufuula Katonda wa Kolebu, Katonda wa Joshua, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda owamu ku ye owange. Namutegeera nti bye nsobola okukola tabikola, wabula byokka bye sisobola by'akola. Laazaalo ng'amaze okufa, tewali yali asobola kubeera na buyinza bumuzuukiza, era ekyo ku bonna tewali yali asobola okukikola okuggyako Yesu mwene. Naye mu bye baali basobola okukola, baali basobola okuggyawo ejjinja, era Yesu bwe yajja yabagamba mukole eki? Muggyewo ejjinja. Bwe baggyawo ejjinja, n'ayimusa amaaso n'emikono gye waggulu n'asaba Katonda, era oluvannyuma n'ayita Laazaalo mu ddoboozi eddene. Kati muganda wange mwannyinaze, simanyi mayinja ameka g'olina kuggyawo owe Katonda ekkubo erikola mu bulamu obwo. Tulina amayinja ge tutadde mu bulamu bwaffe nga galemeseza Katonda okukola naffe. Olwaleero genzize twogereko. Gwe mayinja ameka g'otaddewo mu bulamu obwo nga Yesu alina osooka okugamba ggyawo ejjinja nkukolera ekibadde kikulemye okukola. Togambuulira naye njagala ogalowoozeeko. Mu mbeera eno nga tugezaako okuggyawo amayinja, bintu bibiri by'olina okwetegereza nti tunuulira embeera eyo. Ki ekisinga okuba eky'omugaso mu bulamu obwo? Amaaso go gatunuulize Yesu Kristo Mukama waffe. Ayongera n'agamba nti beera mukakafu era beera mwetegefu okukola ekyo ky'otatera kukola, Katonda osobola okukola mu bulamu obwo. Waliwo endowooza egamba nti obeera oyagala okulaba ebivaamu eby'enjawulo, ebiseera ebimu weetaaga okola by'otatera kukola okufuna ekivaamu eky'enjawulo, oba nga bw'oyinza okugamba result ey'enjawulo. Oba nga obadde okola ebbi nga terina ekuwa ekivaamu kyekimu, kakati omulundi guno oyinza okyusa muno ogamba essi n'ofuna ekyokuddibwamu eky'enjawulo. So tubeere wiringa okukola bye tutatera kukola wabanga Katonda kyayagala akole mu bulamu bwaffe. Ekyokubiri, tubeere beetegefu okukyusa sitayiro yaffe ey'obulamu, nga mu bino mirimu bantu ki abali mu bulamu bwaffe. Ab'eŋŋanda tetubalonda. Kyengamba abantu, ab'eŋŋanda zange saakera ne mbalonda nti ono ye muganda wange. Emikwano ngironda, era emikwano nsobola okusalawo ani mukwano gwange ani atali. Kakati mu lugendo luno olw'Obukristaayo, mu bugendo buno nga twagala okuggyawo amayinja Yesu asobole okukolagana naffe, waliwo abantu be tulina okweggyako mu bulamu bwaffe Katonda asobole okukolagana naffe. Si kusaba kutono okwo, naye nga Katonda asobola okukolagana naffe bwe tuba nga tukkiriza okuggyawo amayinja ago. So akawungeezi ka leero njagadde okugamba nti Katonda ky'osobola kukola agenda kukuleka okikole, ky'otasobola kukola ekyo kyagenda okuggyawo. Oyo Katonda owange nze gwe nakkiriza bwe ntyo bwe mbadde nzija nkolagana naye. Bye nsobola okukola, do everything with all your might.
ng'okomaawo ky'otasobola kusukka mu busobozi bwo okimukwasa. Naye ng'ate n'ebyo bye tulowooza nti tusobola obbikola nabyo ate tusabe Katonda atuwe amaanyi, atuwe amagezi, atuwe obuvumu obubikola mu nkola entuufu yaabwe. Ekiseera kye tulimu abalina empapula kituufu kiseera nti kyakusoomooza nnyo, naye nze kimu kye nagamba era kimu kye njogera. Kati empezezza emyaka ndowooza giweze 10 mu ggwanga lino. Naye nagamba era nenjogera ne ŋŋamba nti ekitagenda kummalako tulo okuva we nnali nnya wano ze empapula za Amerika. Kuba bwe nnali nga sinnaba kujja mu ggwanga lino nnali saagalangako kujja mu Amerika naye namaliriza nzize. Era bamanyi olugendo lwange nga mbagamba nti nze mu bitamalaako mirembe ze empapula za Amerika, Katonda eyamanya nti ngenda kujja wano agenda kumpa empapula mu biseera ebyazo. Sigenda kukola bintu bigenda kummalako mirembe na kumbuza tulo kuba njagala empapula za Amerika. Era Katonda ekiseera bwe kyatuuka kyempapula n'akikolako. Oyinza okuba bwe tonnafuna zizo, tobulwa nnyo tulo. Katonda eyakuyisa ku kadirisa kempulira si ggwe wali osinga abali e Uganda okutegeera, si ggwe wali obasinga ensimbi naye yakkiriza n'ojja. Ate era kimu kye nali njogera n'ab'ebbereriko olumu nti oba oyaana kufuna green card bw'onoogifuna ojja kusigala ng'era bw'obadde. Bw'onoomala ofuna akatabo era ojja sigala oli kyekimu. Oba obadde opangisa ng'oyagala kugula nnyumba bw'onoogigula era ogenda kusigala ng'oli mu kuyeeyoomu. Kyengezaako okugamba nti olw'okuba nti tuli mu nsi naye nga tetuli ba nsi, tetugenda kusanga satisfaction mu nsi eno, tetugenda kufuna kusikusibwa. Olwaleero bw'ogula ennyumba nga ya bisenge 4 ojja gamba ate eddiiro terimmala. Ate ekiyungu kyandikoze kiti. Ate annagigula agamba bwe njigula mba ntuuse. Agiina ayagala esinga ku eyo. Ate annafuna mmotoka agamba bwe naafuna emmotoka nja kuba mmaze. Agirina eno ngikoye onda njagala kugula Audi. Olw'okuba nti tetuli ba mu nsi eno tewali kigenda kukkusa bulamu bwaffe. Kyova olaba nga kyonna ky'oyagala, kyonna ky'oteekateeka bufumbo. Bino bye nnali nga mbyogera ne mwami Ssennyonga y'abimanyi. Bwe nnali nga nvubuka nga nkula nagamba nga nja kufuna first born wange ku myaka 3. Ng'abantu bonna bwe balowooza. Nawasiza ku myaka emeka 36. Naye ndi musanyufu nnyo. So mu by'otasobola kukola toyina pulaani ya bulamu bwo nga bw'oyagala ebeere. Bino bye nnali njogera nnali bigamba mukwano we nga naakamufuna mukyala wange. Tombuuza pulaani yange kusukka myaka 2. Tetuli mu 2025. Pulaani mbuuza ya 2025, 2026, 2027, 2028 oba nkooyezza. Naye ggwe bagambye bw'ojja mu bulamu bwange si pulaaninga. Naye kye njagala okugamba nti tuleme kweraliikirira ebyenkya. Olw'enkya lunaakwasa ebyenkya. Ebizibu ebisinga okutuuka mu bulamu bwaffe biri imaginary, tubirowoozaako nogaa kino kyempulaani nzisinga kigaana. Ate kino so kyengezaako kugaa nti obulamu bwaffe bwonna tubuyiringusizenga ku Mukama waffe. Bw'oba ng'olina pulaani gy'okoze eri tentative togiteekamu nnyo birowoozo kubanga tomanyi bw'onoobeera mu myaka 5. Kati bw'ozzaayo tteepu emabega emyaka 5 obulamu bwo bwali luddawa ne wooli olwaleero oyinza okulaba nga alemeddwa ennyo. Kyengezaako okugamba nti obulamu bwaffe olwaleero ffenna tupulaaninga nti tugenda kuwummula, tugenda kusaba Katonda, tupulaaninze nti enkya tulina ne bye tugenda okukola. Ayinza okuba nga yapulaaninze tojja kuzuukuka. So kyengezaako okugamba nti Katonda tumukwase pulaani y'obulamu bwaffe. Katonda buli kimu ekituuka mu bulamu bwaffe kitutuukako olw'obulungi. Eri abo bonna abakkiriza ng'okuteesaako bwe kuli. Era nze buli kituukawo mbuuza Katonda kirungi ki ky'oyagala ndabe mu mbeera eno. So mbadde njagala olwayo nga tulowooza ku mayinja agali mu bulamu bwaffe tuleme kusuula okukkiriza okwo kwe tulina. Ekyokubiri nga maliriza obubaka bwange,
tuyinza tutya okufuna emirembe mu mayinja ago nga tuyinza tutya okufuna emirembe mu kunyigirizibwa okwo kwe tuyitamu okuyinza okw'obulwadde oyinza okuba nga omwagalwa wo ali mu mbeera ekumazeeko emirembe naye tufuna tutya emirembe egyo? Tutunuulire Kristo Mukama waffe omukulu w'okukkiriza kwaffe nti yajja zibe nazo obwingi, nti ensi tegenda tuwa mirembe nga Kristo gy'anaatuwa. Twekwase Katonda ajja tuwa emirembe newankubadde nga tulina okunyigirizibwa mu bulamu bwaffe, ajja kusobola okutuwa emirembe egyo gye twetaaga. Katonda asobola okukkiriza nti amayinja ago agali mu bulamu bwo tegagenda kuvaawo naye ng'alina ky'ayagala okuzimbamu. So olwaleero akawungeezi ka leero njagala tumanye Katonda kituufu asobola okuggyawo amayinja nti ye asobola, naye ayinza ossaawo n'agamba nti ggwe olina okubaako ekitundu ky'okola asinnaba kujja mu bulamu bwo. So njagala olowooze ebyo byonna ebikunyigiriza mu bulamu bwo, njagala obirowoozeeko nti Katonda afaayo era Katonda akumanyi. Mwekwase, oba kulumwa, oba kulwala, oba kufiisa, sigala nga weenyereza Katonda. Ekisinga obukulu tunyweze okukkiriza kwaffe ate tukkirize nti Katonda ebyo byonna bye twagala abimanyi. Wabula tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna bijja kutwongerwako. Tetuggwaamu maanyi, tumwekwase, asinga byonna era ajja kutuddamu. Njagala Mukama abawo omukisa nga mulowooza ku bigambo ebyo nti ddala tewali kirema Mukama, naye tuleke Katonda akolenga okwagala kwe n'okuteesaako bwe kuli. Mukama abawo omukisa. Amiina. Amina.